Olunaku olwaleero Tabamiruka w'ekibiina ki Psau oba kiyite Private Universities Students Association Uganda nga kino kyegattirwamu abayizi okuvaako mu masettendekero ag'obwannannyini ag'enjawulo atudde ku ssettendekero St. Lawrence era ng'abakulembeze b'abayizi ab'enjawulo tebalutumidde mwana. Tabamiruka ono waguddwawo mu butongole omukulembeze w'abayizi ku ssettendekero St. Lawrence His Excellency Waninda Jaffa Othman era nga wano wasinzidde n'ayaniriza buli omu era bw'atyo n'abaagaliza olukiiko n'okuteesaawo okulungi. Love to welcome you all to St. Lawrence University. Thank you. I would love to extend my kind words to you people. Thank you for choosing St. Lawrence University. Wano nno abadde atwala olukiiko luno mu maaso Robert Okero omukulembeze w'abayizi ku ssettendekero Clark era ng'ono atangaazizza ku mulamwa obw'omugaso ogw'okwegattira mu kibiina kino Psau. Robert takomyeko ayongedde n'ayogera ku nsonga ez'enjawulo naddala ezeekuusa ku bukulembeze bw'ekibiina kino. On February 20th this year, an idea that started just merely as an idea turned into a substance. An idea came up to form an organization that would bring together private universities in Uganda, to doing business together, to talking and working, advertising, to collaborating, to researching, to think about all areas of aspects of life that you would want to do in your university, to even handling leadership matters together. Ate yo alipoota esomeddwa mu Tabamiruka ono mwe mubadde emizannyo egyategekebwa egy'enjawulo wabula ng'era eraze okusoomooza we kukyali gamba nga ensimbi ezikyali ez'olubatu n'ensonga endala ez'enjawulo. The challenges, one remains the financial deficit we talked about at 1.63 million. Let's sponsor withdrawal. That's why we're not able to facilitate some of that agreement. Limited preparation time. Lack of media coverage. Psau TV, Fred Muzzukulu wa Nsamba.